Zayo nnyo kuva mu kumulamu okootingidde ekitundu kyaffe ekisembayo eky'omwami Alexander Edward musajja mukulu. Mwami mukulu we naade nkwanjula ku ntandika nakwogeddeko ng'omuwandiisi, ng'omuzannyi, ng'omuyiiya, byonna ebisinga sofa tuze tubiraba ngeri gye tuze tutambulamu. Naye olinayo obaoliawo emizannyo gwe gy'erowooza gye weenyumirizaamu oba obutabo bw'ozze owandiise bw'olowooza bwe weenyumirizaamu. Briefly tusobola okukwogerako ng'otandikidde ne kana aka 30 years of bananas. Kalimoki. Ogambye ki? 30 years of bananas. Myaka 3 ejamenvu oba ejamatoke. Matoke. Kaka, kako. Neyanzanyo sewe neyanzanyo. Kakati emizannyo nkoze emizannyo mingi. Naye emirundi egisinga nkola emizannyo nga maze okukinyonyoka kigwetagisa. So nkoze mingi njako nti oyo bananas oyo kibanga bwonozaala abaana abawala bonna omu naafumbirwa embaga ye nesinga ey'abalala bonna naye nga ate bonna bakola ki baafumbirwa naye nga ye oyo omuwala omu ba yafumbirwa binojjo neeyitirira kati guno gwo yali mbaga bwetyo naye ngaemizannyo gibadde ki mingi. Olidde Wounds of Africa nali njogera ku ebiwundu byaffe Wounds of Africa, Springs of Tears, ensolo z'amaziga opera bakisimba wawandikako kakatabo ne kagenda ku syllabus ne bakatubuuzaako like ng'ekibiina ky'olulimi Oluganda bakagana ku syllabus eyawano mbu kalina kayawula north ne south ekitegeera kalimu bias ndowooza engeri gye tugamba nti omanyi abantu bonna bano abakulembeze baffe kumpi baali ba north ate ngera ddala ekikulu ekiri wano mu Uganda omutawana guli ddala between north and south obwasookera kati eno west ayingizaamu ate omulwanyi owookusatu kati naawe west north and south temuli central oba central yoyise south ye Uganda mwami mukulu okay naye nga Kenya bakakola ate nawalala mu Europe waliyo ababusoma. Ofunamu otya gwe ng'omuwandiisi w'obutabo buno? Sente zijira ku ssimu oba otuddeawo naye tebayange balina gye baziwiriza mu foundation gye twakola. Gwe nani? Nze n'abantu bange nze nange muli eyo mu kava n'ama foundation gammwe akasente kukava okujja n'okutuukako emirimu sente tunazirekawa zino zonna ze tukoze ziriwa nze ennyimba ze nina n'ennyimba nga 2 emizannyo gye nkoze giri awo nina emizannyo nga 50. olina n'ekitali mikwateko n'ekitali mikwateko ate mpandiike kati nina gwe mpandiike okitegeera ezo zonna sente gye bujja abaana bange oba baani abalizifuna oba ggwanga mu baana bo mulimu alimba abandyamu sente mwaka mukano TikTok okwo family mekezi tulyamu sente nga ziraga bulazifu kituufu nze nga ndi mukama yebazifu because mu baana bo mulimu akufaanana akoze byokoze mu ngeri ki mu mbeera zo oba muyimbi oba muzannyi oba muwandiisi oba muyiiya atutte layini ya dadi gyali mwali muwandiisi muzannyi muki oba mukubi wa gita simanyi kati naye nga ate muwala kayimba ate muwala we nina muzukulu wange ate ye ate waaba kabinnya ate ye wakati mu bino byonna owandiika ozannya okola otya kusoomozebwa ki kwojjukira kwokyasinza okusanga kwoyinza okugabanako naffe omanye ekiri ku bawandiisi baba mizannyo baba buno osobola owandiika n'ekintu ekiriwo iva ekinyigiriza gavumenti oba omuntu omu n'ebiringa ebyo ne bakusiba oba ne bakuboola oba ne kusoomozebwa ki kwokyasinza okusanga mu nteekateeka eno yonna ng'okola ku mulimu gwo gwonna MDD batuwerako bamperako mwaka gumu mu National Theatre Ministry of Culture that was all kubanga twediimira National Theatre nali nina byenjagala bajjewo naye waliwo omusajja bamuyitanga Leonard Ondu n'agaana mbu tebivaawo babiyita wings ebyo bibira ku National Theatre eddugavu abagendayo babimanyi tebivangawo okumala omuzungu lwe yajja bwe yava kuno tebivangawo ne mugaba bijjeewo n'agaana njigira amalusu wangi ba
ne bakuwera twalina Omufalansa ne tumukuba naye bannange iki banno baani nze naawe nze ndi munno kati twampa ne batuwera ekirala kyantiisa Amini kutuyita kumuyimbira eri ku kizinga mu Lake Victoria twalina Twayibu Mutyaba naye yafa kubera kumuyimbira eyo ng'ayagala mbu kulaba muzannyi muzukulu wa Kabangala awo nali manyi tugenzi Bobo Asozi omuzungu yatuvuga n'atutwala ku kizinga Amini gye yali ne tuyimba omanyi oluyimba lwennyimba the paint is black the child is white together we learn to read and write anyimbira Amini oluyimba olw'ekizungu omanyawo kyendiko olowooza mpulira nina ebyenda munda ebi nyimba ndi kiwalazimu omanyi ekiwalazimu bunkenke bwerere bunkenke simanyi kigenda kuddako n'oluyimba lwenyimba simanyi oba sirinayo lwa Kiganda Amini lwemanyi lwayagala twayimbanga lono tweretete ndondo babalagala gonja dododododododo niŋŋamba nti bwe nnyimba oyo yandirowooza nti ate tumuddere koggo kanyimba oluli neutral oli n'alusiima n'atalusiima simmanyi yali alya nkoko nga nkuba yakasooka mukamu bw'ati ng'ate ye yabayise bweyamala n'atugamba n'agamba abasirikale be nti mubatwana twala ebino ebintu byammwe bye mwaleese yagaa nti bano bayaaye basiru twala ebyo ebintu bazzeeyo ne batuzaayo tebabawayo kasente wapi temwasanyusa mukulu teyatuwa naye bambi yampaate ku ssente kubanga waliwo twazanyiranga eyo mu hoteri gye yali atera okubeera mwene bwe twatwalayo omuzukulu wa Kabangala nga ayeebuuza lwaki abantu bagulaba nga bwe tugenda okuguzanya ejjajja ssente zisolozebwa okuva ku makya paka saa 6 gw'ekiro zonna azituula azimpa kati ng'omuntu buli muntu abaako ebyobufuzi gwe byagala okuyita ebyobukulembeze nkubira toki mu nteekateeka ya 2026 gwe ng'omuntu alabye emirembe gino gyonna gwe bw'okubayo toki bwoti n'otunulayo olowooza twolekedde ki 2026 twolekedde ekintu omuntu bw'agamba nti yayita mu ttanuuli okujja kati 2026 egenda kutuyisa mu ttanuulu era abanagivaamu be banaabanga ye bwe tulina yayita mu ttanuulu nga bagumye ng'olwo yayita mu ttanuulu akomyewo oba nga takomyewo oba si nsonga oba akomyewo oba takomyewo bagamba nti kizibu okutwala omuntu okuzza omuntu mu lutalo yalwanako olutalo okusinga oyo atanalulwanako ono atanalulwanako aba tamanyi kibeera muki agenda ne excitement agenda amanyi naye ono yalulimu okukowaga nti abantu akati gwe bwombuuza nti ono yayita mu ttanuulu akomawo oba nedda nze nkuga nti kizibu okuzza omuntu mu ttanuulu gye yayitamu kuba aba amanyi ebiriyo kati bano abatannagiyitamu be bagenda with excitement bagiyitemu okitegeera kati ono yayita mu ttanuulu okugiddamu ajja kufuna obuzibu kubanga amanyi ttanuulu ekigirimu si kyangu 2026 ttanuulu y'abannayuganda fena kati abazira be bajja okuvaamu nga bavuddemu balamu ebyobukulembeze bya Uganda eno oba ebyobufuzi gwe ng'omuntu obiraba otya naddala katwogere ku ludda oluvuganya oba olyawo oludda oluvuganya gavumenti tetulina ludda luvuganya tetulina tulina oludda oluwakanya gavumenti kale tulina kuba na ludda oluvuganya bwe tuba n'oludda oluwakanya baba bavuma buvumi kye bawakanya oba kye bataagala okuvuganya ndeeta omutwalo gumu Alex neŋŋamba omwana nti bw'onooyera awo nja kuwa omutwalo gumu bwe noovaayo maama we naala naga nti nedda nze nja wamma kuwa 2 ng'oyezeewaawo atwala zaani zange ow'ebiri okuvuganya
leeta idea esinga kweriwo so tonvuma olwokuba ndeese so si wamma toyeraawo nti oba ekyana ekyo kisigo ate none takuvumye goboleesa ebiri tonvumye nti naye naawe oli musiru okuba omwana omutwalo ogumugokooko awo mpakanya naye okunvuganya ogamba bugambi oli nti wamma nze nja kuwa ebiriyerawo mu bufunze tetulina ludda luvuganya tulina luwakanya ziwakanya oba kitugasa oba tekitugasa ekiba kya gavumenti tuwakanya buwakanya kuvuma buvumi ne Museveni yennyini awakanya ebibiina ebimuwakanya tabivuganya tuli mu kyolwo anti tulina okufuna omuntu tuli mu kintabuli tulina okufuna okuvuganya who has the best idea that's what we go with maawe yalina best idea tugende ne maawe Kyagulanyi tugende n'oyo because we are a nation oba muganda oba muki tiimu y'omupiira wano yabadde ekuba ubukero bagukwata nga ffe notwaka bubwasi temuli bya tribalism mu byaffe entertainment temuli tribalism no so 2026 twesibe mmeka 10 kati 2 tezikyatumala yes ate tulonda abantu abagenda okuvuganya gavumenti so saa abagenda ogiwakanya abange twawule ekintu ekyo bwe tubanga tetulina bavuganya nga tulina bawakanya tukole tutya ng'eggwanga ekyo kye bayita growth kiba kitegeeza tetunnaggwamu kabalagala n'amandaazi tukyali bano yes kubanga Kyagulanyi alina okuleeta better ideas ezisinga za Museveni alina okutuleetera better ideas okusinga zeetiwa mu 10-point program eri gye yayingirirako let him come up with something better than that something better than twalwana something better than who are you something better I will shoot you something better than we shall deal with you something better kituwe kitujjoka teryayagala kibi bannange gwe bwenkulu gwe olusinga koluna ng'olugaana nze Alex mukulu ndi musiru mpe enekooti bampampe omwana yajimba naye masavu ate nga goki webali nnyo ate nze ngula bakuwa buwi bampa buwi wadde mmwe abakazi bakuwa buwi bamumpa buwi sente odia gwe badde ogenze ebirala badde ggulu badde ogenze eggulu kaakati baleete better idea ekitegeeza nti 226 ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya kuba oluwakanya kale oluwakanya Kyagulanyi awakanya tavuganya ne Museveni awakanya tavuganya abafaani atawakanya kabaka kati bano abajja okuvuganya but we reason why you should be proud to vote for them okay gwe ng'omutunuulizi katugambewo ensonga okusinziira ku yonna gye tuvudde 221 yali buli wolaba umbrella tikinga osuubira nti omuyaga ogwo oba embeera eyo ekyasobola okudda mu kalulu ka 226 ijja kuddamu ebyaffe tuddemu bwisi twakola bye twakola jjo tetulina kipya tetulina kipya tukola bye twakola jjo bye tuddamu we are spinning our wheels as a nation si kibi neze ensi ezikuze za spinning wheels zaazo once upon a time bwe tusukka 226 ng'eggwanga otulabawa eggwanga lino lijja kuba better 2026 nga tumaze okulonda yenna gwe tunaaba tulonze n'alangirirwa nabyo biteekeko yenna n'abalondeddwa n'alangirirwa eggwanga lino lijja kuba better lwaki kubanga omulembe gwe tulimu ensi yonna egenda kutandika okwepoliisinga we are going to be policing each other now because now we are a global village bano abadikiteta abaffe ba Mobutu bani abo abaaliyo tewaliwo abapoliisinga naye olwaleero ne ku social media ng'oyinza okupoliisinga Museveni ekyo kituufu and you become his police nga nti okola ki okoze eki ku media
with that policing of the police. Yeah? Yes. Ensi teyinza butatereera. Eba mu kavuyo nga tewali apoliisi nga poliisi. Kwegamba Who polices the police? Tusuubirayo nti buli boolo at one time ti Uganda eritereera. Yeah. Omulembe kati Museveni yajja wano nga tewali simu mobile phone. Si ye yazireeta. Zaavaawo. Zajja. Bweru. Naye okuba zajjira ku mulembe gwe kati yayinza okugamba nti yazireeta. Kye achievement. Kakati after 2026 omukulembeze nagwe tunalonda wajja kubaawo technology ebyo byonna ebimukumira okutufuga obubi ate omukadde bwasigalako era naye alina kukyusa enfuga ajja gikyusa era wamalirira okusigalako pulaani yagikubye edda enfuga yalina gikyusa nti amasomero ganaaterera abaana ne basoma enguudo ne ziterera mu ddwaliro ne wabaayo eddagala. Yes, naye nga naffe tuteredde abafugwa tuteredde ffe abasoma bwe tusoma ate ne tubba ssente. Lwaki tusoma then? Lwaki tusoma? Oyinza okuwandiika ate okalabula ceeke yakubba ssente mu bbanka. Kati osomera ki? Oli mubbi bakututte mu ddwaliro tukumaliddeko eddagala lyonna lyonna bakutadde owonye ate okomyewo atazzeemu okubba. Lwaki tebakuttira mu ddwaliro? Gaddibe nga lyoyi. Abanga bade tuve ku byo mulowooza nti ebintu bino tetuba abantu tebalowooza naye ye bali abalowooza ate balekerawo tufuula bamajangwa. Kyo kinyiriza ddala nze saagala muntu kunfuula mu ssiru. Tekyakuteesaawo majangwa wa buli lunaku. Abantu bategeere nti omuntu bwafuula majangwa ate naawe n'okkiriza ate ekyo kiba kibi nnyo. Obanga yongedde obuzibu ku buzibu ng'akwekweyo okwenkuba ulidde oba nte yakuna ente esooka edduka emanyi lwaki edduka eyokubiri eyinza naye okumanya oba obutamanya eyokusatu yo emala gadduka eyokuna emala gadduka nga bwedduka oli nte yakuna baleme tufuula ente ezokuna. Oyinza otya okutufuula abasiru, oyinza otya okufuula omusiru. Lwaki? Teri kibi nga muntu kufuula musiru abe mwamiwo abe taatawo abe maamawo. Talina kufuula muntu yenna musiru n'omulaga nti oli musiru naawe n'okkiriza nti oli musiru. Ekyo kyekibi ate ekisembayo. N'okkiriza nti oli majangwa. Weebale nnyo kakati bannawo n'Abaganda kyekyo kye tuliko abawala bye baliko bakkiriza ti bamajangwa. Tuwe katwefungule oba totuwa. Ebyo bye twagala ffe tuli basiru twagala bivunze bye mulimu. Sebo neyanza nnyo neyanzege. Twagala bivunze ani yabagambye? Gitwagala ebivunze. Ebivunze. Bw'oyagala ebivunze. Nedda sefaya. Obulungi atulaba ku telefayina ezisinga zonna. Sebo osiibule oba oba toyagala kusiibula. Kansiibule. Siibula abatulaba. Sinza kukikiriza nti leero ekyaseera kubagamba abange mweraba. Talina ngalo kankubeeze. Mweraba mweraba mweraba. Obulungi atulaba ku telefayina ezisinga zonna tukwebaza nnyo we bali kutambula naffe gye twatandikira omwami Alex Mukulu n'okutuuka sabbiiti eno we tufundikiridde obufu bwe. Alina majangwa ku telefayina abeerawo buli lunaku ku ssaawa 5 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire ageesigika. Nze Stella Nandawula Sendagire nkwagaliza okusula obulungi tusinkane sabbiiti ejja awangale nnyo omuti ogubala ensimbi n'ebikomo.